Omulundi ogwokubiri ogw'omuddiringanwa essaza lya Kasana-Luweero lirondeddwa okuva mu ssaabasumba b'essaza erya Kampala. Paul Ssemogerere ayingidde mu byafaayo bw'afuuse omwepisikoopi asookedde ddala mu Uganda okudda mu bigere by'omuntu y'omu ku bifo eby'enjawulo era ku mitendera egy'enjawulo. Ono yazze mu bigere by'omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga yava mu bulamu bw'ensi eno nga 3 omwezi gw'okuna nga ssaabasumba b'essaza erya Kampala era y'omu yeyamuddira mu bigere mu ssaza lya Kasana-Luweero gye yasookera. Ssemogerere yafuulibwa omwepisikoopi wa Kasana-Luweero nga nnyo ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2008. Bannakasana-Luweero amasanyu gajula okubatta anti kati emirundi ebiri egiddiringana ng'ekitundu kyabwe kye kiva mu ssaabasumba wa Kampala. Tulina essanyu lya nsusso era akabonero akeeraze nti Kasana yazaala bakibishopu mu ggwanga. Bano omusumba Paul Ssemogerere bamwogerako ng'omusajja ateerya ntama mu kwogera ku nsonga ezinyigiriza abantu era atumbudde ebyenfuna n'ebyobulamu mu ssaza lino. Abadde akubiriza nnyo abantu okukola lulwadde luyimba lw'ennyo. Nga kisa eyo ekibiina kigabira abantu ensimbi ku magoba amatonotono era n'okwongera amaanyi mu weekembe naye yajongeramu amaanyi. Amalwaliro we yajjira yasanga amalwaliro windoza gaali 18 ate sikweyongereko amalwaliro amalala 3. Ebimu ku byataluma mu bigambo nga byogerako mulimu okuvumirira enguzi n'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu era yavaayo nnyo mu kusaba gavumenti okuliyirira famire z'abaafiirwa abantu baabwe mu busambatuuko obwaliwo nga 18 ne 19 Novemba w'omwaka oguwedde. Tosobola kuzaawo obulamu bwa muntu ng'amaze okufa naye ekisoboka kikolebwe abaafiirwa basobole okubeera nga baliyiibwa mu ngeri emu oba endala olw'okubeera okukosebwa kw'abantu abo abaafa ate nga tebalina musango. Abamu badde ku lusegere mu ssaza lya Kasana-Luweero bagamba nti kye bagenda okusinga okumusubwako gwe mukwano gw'alina eri abantu bonna. Nga nze ngenda musubwako omukwano gw'abadde alina gye tuli okusinkana omusumba akukubira ne kasimu olumu n'akubuuza nti Ssaalongo Ssebyalo ogamba ki kiba kyanjawulo nnyo. Buli munyumye namu ng'agenda akyala mu maka atukyali afa abakulembeze. Bwe bamufuulidde ssaabasumba ng'essaza lya Kasana-Luweero liteekateeka mu Gwokusatu omwaka ogujja okujaguza emyaka 25 obukyanga litondebwawo era yabadde akulembeddemu enteekateeka zino. Kati enteekateeka eyo situmanyi eyinza okusannyalalamu naye ate ebya Katonda yalonda era mu y'omutuukirivu bw'aba asiimye. Mu mboozi gye n'akasemba okunyumya naye ku lwokubiri lwa Ssabbiiti eno nga obubaka bwa Ssekukkulu Bishop Ssemogerere yasabye abantu okuba n'essuubi nti bye tuyiseemu emyaka gino egya COVID bijja kyuka. Katulindira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo bigenda okukuza omwaka guno tubeere n'essuubi nti Omukama agenda kujja n'obulamu n'amaanyi n'ekitangaala. Ffe ng'abakkiriza tuleme kudda mabega na kutya. Mu bbanga ery'emyaka 13 gy'amaze ng'omwepisikoopi wa Kasana-Luweero Diocese, Ssemogerere atonzeewo ebigo ebijja oba parish 4 okuli Kiwoko, Kalule, Kanyanda ne Kamira. Agguddewo obutale bw'oku nguudo obuwerako. Yamaliriza ekizimbe kya Kaludo Complex ekimu ku bivaamu ensimbi eziyimirizaawo essaza lino. Yatandise okuzimba bbanka ettabi lya Centenary ekapeeka mu Nakaseke n'ebirala bingi. Era omulamwa kw'abadde atambuliza emirimu gugamba nti tunnyikire tukole tujaguze. Habert Kamaga, NTV Akawungeezi.